Mwana muwala oyo amannya ge bamuyita Namazzi Shamim. Ono ng'asangibwa Kyambogo Masooli. Namazzi obeera saidi ki? Bazadde bombi baafa, maama ne taata, naye kati yalabirira baganda baabwe, Jjaja we n'ab'enganda abalala. Njoza ngoye okubeezaawo baganda bange ne Jjaja wange. Kati Jjaja omukadde ono agamba omuntu abadde abalabirira ye maama waabwe naye wabula naye yafudde. Abula obuzibu bwe basinze okusanga Landlord yabagoba mu nnyumba kati basula ku mbalaza. Kaneyongere okwebaza abantu ab'enjawulo abasharinga content waffe, abalaba content waffe. Mukyala Mariam okuva e UK, webale nnyo, webalire ddala mukwano byokola. Ne mukyala Ruth okuva e Kenya, mwebale kusharinga content waffe. Tweyanze kale katuyongereyo n'emboozi ya mwana muwala Namazzi. Ola mbugamba kinyevu buuzaako akulaba. Genda kwongezako ku ddoboozi. Amannya go bakuyitaani? Namazzi obeera saidi ki? Mbeera ki ennyo esinza okuleeta? Kubanga we tuli kati twali tulina mami waffe nga yatulabirira ate taata naye yasigaza mami eka naye ate yamaze n'afa. Natugoba muntu wetufuna kyalo omuntu atuyambe natuwaako wano wendi kati wentudde wetusula n'abaana ne Jjaja. Nga tukulaba oli mwana muto, olina emyaka emeka? 19. 19. Muli bameka ewaka? Muli 6. Okola otya okubalabirira? Gwe mukulu oba olina mukulu wa? Saawa eno oyiyizaawa okufuna ekyokulya ekyo? Kati tosoma? N'abaliwo begina abadde basoma simanyi babanaddamu okusoma kuba ssente tewali abadde atulabirira yafudde. Bameka boolabirira? Labirira abantu 5, Jjaja omukadde yatutekera ne baganda abalenzi 3 n'akawala kamu. Bonna gwe ababeezaawo? Nanze ababeezaawo. Kati nga mmwe temulinaako baŋŋanda? Tetulina. Ab'enganda tewali? Tewali, tuli Wafe. Kyogamba mukozi okusobola okugyamu ebintu ebirabirira abato baabo bonna. Tufunamu kyakulya tufa oluusi nesifuna ne tubeerawo. Kati Jjaja omukadde? Jjaja omukadde ali awo n'okugenda bumutabukako ekyokulya takifuna oluusi ne tukifuna. Ne tuyitamu eyo mbeera nga yakunyumba. Kati gwe okusoma oli mu kiraasi ki? Nali nsoma ng'ali mu senior 4. Kati tokyasoma? Sikyasoma. Maama afa ddi? Maama yafa nga 8. Mu guno omwaka gwennyini? Mu kuziika olwo tewasobola kulabako baŋŋanda, tebasobola banoonyaako oba gwe tobanoonyaako oba tobamanyi? Baaliwo
bakola effe twali tetubamanyi twabalabakulu kamalozika ne tukomawo tewali banganda atugobere. kati okola otya okubeerawo? Era wentyo awo nsanze neebasiremu wentyo kati ekyokulya kibadde kigwanyi era tetumanyi kitunakifuna. Kati gwe akuyamba oyagala akuyamba atya? Njagala nnyambe bantu bange bongera naffe bennyini tubeerewo tuyiteko mu mbeera okufuna ekyokulya n'okulabirira ku ttebe. Bato bo bali mu bibiina ki? Babiri bali mu kandidenti, ababiri kandidenti, abalala bali mu sinyafiya ababiri. Ogenda kukola otya okubalabirira? Simanyi era byansukako kati wano tuwasanze musula waani? waliwo omukyala eyatuwaawo era twebakakawo naye era kyemanyi naawe awantu waba ayagala. Kati kyabadde kukirandirodde bagoba nti ababanja kati abadde asasula embitali bubaka kiboowa abantu, yongera okukaatiriza abantu bategeere kikyosinga okwagala. bwempa abantu okufuna ku buyambi naffe tubeerewo tufune ekyokulya tufune ekyokunywa ne bannanga abadde okyayagala okusoma oba ofunye akwongerayo kyasobola okusoma? Ogambye okomye mu fo wagimaliriza? Nga ne mami akyaliwo? Kati jjajja ye ali mu mbeera ki? Tomanyiiko ku kyalo yonna nti muviire eno biki nti osobola okugendayo ko jjajja atist n'omuzzaayo oba abato ne bagendako eyo ne babeerako eyo? Twali tumanyi ate kati twali tukimanyi lwa maama waffe naye kati takyali. Okay, tweyongedde maaso ne twogerako ne jjajja. Jjajja agamba alumwa nnyo olw'omwana wo ne yafudde, yabadde amubeezaawo yamulabirira. Ngobudde ekifaananyi ekinyago kikyanyumya nobubanga oyambadde nowoba ova kulimu kyo kinyumirawo ekifaananyi. bwoba ekyalo kino kyosookeraku bakiyita bulwadde nekiddako nalumuli awolwako. Badde manyi otuuka enazigo? Nazigo situukanga. Gw'oliwo eno Kayunga mu tawuni? Otuuka mu tawuni otagenda ku nnyanja. Kati ate jjajja kati lwaki obeere ne Kampala? Munnange omwana wange ono yafudde eri twafiirwayo mukulu we kakati nga mukulu we ova ku kino ekyalo yansanga nogenda ku kino ekya mukulu we yafudde ngati nali sinakutuuka eri gye nasookera ali nensanga jjajjange nga mulwadde nga tajja kunsomesa amaaso gano nti ge malwadde nakati nsooka ninda jjajjange ono gubawuuba mu ddwaliro lwa tukyali awo ngati omukyase omuwala we yafudde kakati yali agenda okunkeeza ntwala ate ono lwatuuka nendowooza nti omuntu omu nali simanyi kyandeete nali ndowooza kyansomusa eri aleese emmotoka kuntwala manye enkuba yatonya nnyo era bakiikamu nkuba nga nkyanzirukidde kugenda wali mu lumbi nga simanyi nti nzandeete bansitudde basudde muli mu mmotoka lyalidde neri ngamba mbagula bansuulamu mu mmotoka ngaemmotoka edduka nagenda okulanga emmotoka byedduka ngamba omwana nagadde we nga ndeeta naguno olumba eri mukwatidde yandekanga ano nagenda emukirombe okuba buloka ze winange onoyizaludde kirinda nfune esente linda nfune esente omwana wa sengange ono afudde
amonooza betelinda malukola kusinte maama naawe n'olumba eri mukwatidde ntujja kivuddemu nga lusaba twalite kakali ndowooza anzizeeyo naye naye agamba siina sente ate nti njagala kuddayo kati oli oyagala kuddayo ebugerere kubanga sinza kubeera wano omwana wawe wakubye wano wamuko sulamugiire wawe bakusiddayo eri ebugerere waliyo amaka ebugerere abeebugerere bebaana ba Mwanyinaze bangi nnyo byebali ate nebukoba bweŋŋamba nawo waliwo omusajja wange bazi yafa ate ye naye yafa ate ndi eri ku Mwanyinaze mulwadde Mwanyinaze naafa kale tennaku endiko nnene nnyo naye kati ngoyo tansobola bali bansobola eddagala lyabwerere linaweerera Mwanyinaze nasoma nayingira mawange ye yonna gyesimanyi gyesigenda nakutuukaye olwakomawo ate naye abaana byaleka azadde yasomanga azaala ate bwe yakomawo nafuna amaka eyeruzira nakola musomo kyabya nakola musomo kyabya n'abaana ebyo newoli mukazi we yawasa abaana baweza abaana banyamba yananyamba oyo tena kusente zeddagala eryamaanyi niryabwerere wabuli ekitiibwa kyendiko kyakuntwala kuntuusa kati okola otya ku byokulya jjajja emmere bagimpa bulungi okulya n'okunywa ndya yes kati obuzibu bwotiddemu bwa bulwadde kulabirira bulwadde nga obulwadde bali abalala abaana babanyinaze bali embasawo balala bali mu busomesa babagamba bugambisa abalala twagadde nabo eyo mukuziika bagadde bamuwadde essimu ate n'amanya enkola yaayo egenda oba kyegende amaka gayinuddawo osinga kutuula wa nze musiiki mu Uganda ntegedde Uganda tuwaba kyalo ekyalo kati Mengo situukangayo emengo anti kati gwe bakakuleeta wano jjajja bwentuuka wayenakawa enkwata yeyagabizira kubanga Mwanyinaze yakolanga eyo mukyoma kya bbiya bumasi yakola n'amakabi era yafuyiridde ate wafudde muzaayi waffe muziika kati muziika wa jjajja twamuziika jjoggo obutuuka esseeta tuba tugenda bwoti okyamira ku kkono ate okujjo tuba tugenda namiryango lwesobimanyi omuntu wakola emirimu egyengeri talina bwatamanyi jjajja kati omuntu waaba ayagala okuzzaayo okumuzizaayo ebugerere ate ogenda kubeera eno olina okuddayo ebugerere olina bwaŋŋamba kati wesibe mutwale ngenda bugerere kati anti kati naye talina ssente agamba talina ssente naye kali akasimu bwe bamuwadde singa kaba kayitamu bali bayinza okulya bali babagadde bali basibaizire bamanyi. Alright, ndowooza owulidde emboozi ya mwana muwala Namazzi bambi yeetaaga buyambi. Gwe naasobola omuyamba, ennamba y'essimu eri awo ku screen yo osobola okuyitako ntufuna engeri gye tuyamba muganda waffe ono ali mu mbeera mbi, landlord yabagoba mu nnyumba, jjajja wuuyo omulabye embeera gy'alimu. Kale twetaaga buyambi bwe. Weebale kusubscribinga, kulikinga, kusharinga, weeyongerera okusubscribinga tokoowa muganda wange.